Okay. Ladies and gentlemen, a name for an aspirant. This is as is our way of doing things. I wanted to welcome somebody to give us a song and a prayer so that we I stand to nominate Dr. Bishop Michel Kyaze to be the incoming original, national Messiah. Yes. Yeah. Thank you. I like that. My name, Michael David Kyaze. I hereby accept the nomination that has been made for the office of General Overseer. Thank you. I'm Reverend Charles Peter Time, the elect General Secretary, Teso Region. I second Dr. Michael Kyaze as the incoming General Overseer. Thank you. Kabono mukulu. Akera boli bwalese empapula. Oyo nno nze nali best man we bapata wanya bwali. Ladies and gentlemen, our beautiful supporting us, but the work is tedious and the movements are lot and many things to be done. If the Lord touches you once again, you can just dip your hand inside. Of the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches, NEC election 2023 declares that Bishop Kyaze Michael David, having fulfilled all the requirements for the office of the General Overseer, is a fully nominated candidate, subject to Section 2 ABC, and I hereby present this certificate of nomination, subject to Section 2A of Electoral Guidelines and Regulations, on this 13th day of February. My nominators, my chance. All my team, Mr. Nze Bishop Michael Kyaze, ensonga ezindeese okuvuganya ku kifo kya National Fellowship ekisooka Entebbe enkalukubiri, kye ngamba nti abaddewo avudde mu kifo ekisanja kye kiweddeyo. Ensonga esooka ekwatagana n'obumu kye tuyita cohesion, obumu bw'abantu mu kibiina ekyalimenti okutugatta ate kyawukanye nnyo munda, kyetaaga okuzimba enkola ezigenda okusika abantu okuddiŋŋana, era omwo mwe mujja okuba commissions zengenda okukola ezigenda okuleeta reconciliation ne mediation. Ensonga ey'okubiri endeeta communication. Kibiina kino kirimu ekkanisa emitwalo 4, be bantu bangi nnyo, basukka ne mu miliyoni 13, naye tekiyina mpuliziganya munda n'ebweru, tekiyina ngeri gye kifulumyamu bubaka. Ntambudde eggwanga lyonna
nga mbuuza oba abantu bamanyi ne PRO ow'ekibiina kino nga tebamumanyi. Okuzimba ennyumba ez'abasumba abakaddiye abatuuse emyaka 7 nga tebalina maka gaabwe, era wenjogerera wano yadde nkyali mu kugezesa ennyumba 5 zimaze okuzimbibwa, kuba nti kutwala ebbanga ddene mwaka mulamba. Roadmap y'okulonda yakulaba nti ekendeeramu. Ekirala twetaaga a total review eya style y'okulonda. Eno style gye tukozesa eya college naye ng'eyita mu system eri government, tulina okulaba engeri gye tugimajinga ne styles eziri episcopal, eziri presbyterian, okusobola okumajinga groups zino ez'enjawulo okuba nti zironda mu ngeri ennyangu ate n'okukendeeza obukuubagano obubeerawo mu kiseera ekyokulonda. Gange nze Reverend Fredrick Ssemazzi, nsumba ekkanisa eyitibwa Amazing Grace Christian Assembly eri Muyenga, era ndi mufumbo, nina abaana 2, omuwala n'omulenzi, era ekifo ekimu ekisinga obukulu kyembaddemu mu National Fellowship kyabwe General Secretary, naye nga nkulembedde okuva ku grassroot n'empita mu mitendera egy'enjawulo okutuuka ku bwa General Secretary. Era kaakano nzize okwesimbawo kwa General Overseer olwa experience gye nfunye mu fellowship okumala emyaka gisukka 20 nga nina essuubi nti bwe nnondebwa okubeera General Overseer fellowship entegenda kusigala kye kimu. Nina enjogera gye ntambula naye egamba nti National Fellowship okugenda mu season empya erina ebintu byerina okukola, erina okutereeza obukulembeze. Kya National Public Relations Officer badde nsomesa Makerere okumala emyaka 17 nga nsomesa ebyokuwandiika ebya public relations ne journalism. Twebaza Katonda kubanga kati kanisa etandise okufuna eddoboozi okwogera ku bintu ebikwatagana ne kanisa ne gavumenti n'ebintu engeri kanisa gyekulemberamu ebintu. Ekyokulabirako URSB yatugambye tufiiringe efoomu tugiweeyo mu nnaku 2 naye nga amakanisa gaffe emitwalo 5 getwagala okukiikirira tegasobola kukola kintu bwe kityo. Eriyo etteeka ly'ekisiyaga luli pulezidenti waffe yali sayininga naye ate ne balirwanyisa. Ekkanisa erina okuvaayo eyogera eddoboozi. Eriyo etteeka lya NEMA ne bwe tuba wano kati nga bwe njogedde decimals 6 zimaze okutuuka naye nga eyo sound eba so low for us. Kati tugenda okukola tugenda kufuna strategic partnerships twogere n'ebitongole bino. Tulina obukulembeze tusobola okukwatagana, tusobola okukolagana ne tuzimba etteeka eddungi oba rules and regulations ebisobola okutambuza ekkanisa n'ebitongole bino bulungi. Twagaliza gavumenti yaffe obulungi. Mukyala wange Dr. Net nga nzize ku kifo ekya National Mobilizer wa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda, era ekifo ekyo kyekyokulira okukunga mu National Fellowship. Lyetaaga okwekenneenya n'okuteeka ku kigera ekigwanidde eggwanga lino. Wano wenjogerera wano singa nzija esimu yange ne tupima decibels zenkozesa kati mu kwogera wano ziwera 40. Kitegeeza nti singa nkangula ku ddoboozi n'oli wa kamera awulire bamaze okutuuka ku limiti etugambiddwa ng'ekkanisa. Kinaasoboka kitya okuba nti buli kanisa eyogereka amanga kenjogera kaakati n'ekkanisa etalina mizindaalo tetuukana na decibels zatuteekebwako? Era ne bw'oddira mu ofiisi ya NEMA yennyini n'oteekamu akapima mu ofiisi munda eya general manager oba eyaani ng'alina gwanyumya naye ate naye tuba tumuggala. Kati etteeka eryo ligenda kuggala amakanisa bwe tuba tukkiriza, liggale buli muzikiti gwonna tekyali kwaziina, liggale buli supermarket tekyali kunyumizaamu, liggale buli ofiisi tekyali kwogera, tujja kwewandiikira bupapula. N'olw'ensonga eyo etteeka liyinza okuba nga sibbi naye lyetaaga lituukane n'ekiri ku ground. Ekirala amateeka tetukoppa makoppe. Ebungereza baga nti buli kanisa yonna okugatta abagole erina okuba n'ekizimbe, naye ate ekyenjawulo gavumenti ya Bungereza yebazimbira ebizimbe. Kati gwe ate bw'olijjayo eri Bukolokolo n'olireeta Uganda ng'ate gwe wano tolina yadde ekkanisa gye wali otaddeko ebbaati erimu. So amateeka geetaaga gatuukane n'embeera yaffe, tujja gagondera naye nga gatuukana n'embeera. Darlington Zziwa
nze Commissioner General wa Electoral Commission ya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches. Olwaleero wano Nakawa ku Pentecostal Church tubadde n'omukolo ogw'okusunsula abantu abayitamu okukkirizibwa okwesimbawo ku offices ez'enjawulo. Twalira awamu tulina General Overseer abeera ne deputy we, General Secretary, National Treasurer, National Mobilizer ne National PRO. General Overseer nga ye mukulembeze wa fellowship, tulinako abantu 5 abavuddeyo. Reverend Fredrick Ssemazzi era nga gwe tusoose okunominatinga olwaleero, Bishop Michel Kyaze nga ye wookubiri, Bishop Joseph Nsubuga ye wookusatu, Bishop Moses Odongo ye wookuna ku nomination order, then asembyeyo ye Bishop George Oduchi. A few petitions basically of failure adhere to the electoral laws, either by candidates or electoral officials, byebisinza okumajinga era zonna tuzihandolinze disposing of okulonda okumu kwasalibwamu kubanga National Electoral Commission eweebwa mu constitution yaffe obuyinza obwa arbitration okuwuliriza kubanga it is my constitutional mandate okwendoosinga buli muntu yenna alangiriddwa nti alondeddwa mu bifo ebya wansi. So wabaawo ebyo we check through era bwe kabanga nga ensonga tezisatisfying nga we uphold oluusi tusazizaamu. Kati nga mu KSM overseer yali yeesimbyewo yali before the required age of 45, ebiwandiiko ne bikiprovinga nga babisubmitinze netunalufayinga netuddamu okulonda bwekityo ebibadde mainly bwebityo.